Olunaku olwaleero nkuleetedde Sarah Birungi omu ku bakyala abakyasinze okubanga bayimba wano mu kisaawe kyaffe eky'okuyimba e Uganda. Sarah Birungi yafa emyaka 23 emabega, yafa nga 11 June 2022. Yafiira mu Mawu Zone e Maganjo mu maka ga Prince Job Paul Kafeero. Ebyobwerere byakoma olaboneka buyonjo wannisu sennakoyo kwingubya okukulisanyanga byabbule kompoleza yulavuyi mukwano kyeteri wadde kanika kale musuka mwesula isaba amazzi ewaddobi fula tukiwerabe omusajja bwobwe bwaddeo zezo labo z'emigambo nazikowa zitwalire ebyoko kubanga kyemusawo pejjekkamu mu ngalo n'abaganda bagera byenange ndyeyo. Kale bwatyo Sarah Birungi yaziikibwa ku kyalo Kiteredde e Semuto. Ono yali azaalibwa omugenzi Sengooba nga yafa mu 1989. Yafa naye yafa kikutuko, teyalwala, bamusanga akutuse. Naye ye maama we akyaliwo, naye nga Sarah Birungi osobola okumujjukira obulungi nga omujjukirira mu bibiina nga Elo Stars ne Rhino Stars Band. Rhino Stars Band yali ne Same Kiberu eyakuyimbira wajjaayo. Kale Sarah Birungi mu budde bwe obwasembayo mu mwaka 2001 yafuna accident we yali agenze Arua okuyimba. Kale accident eyo yamukosa nnyo era wano okufa yali kyajje asiibulwe mu ddwaliro Mirembe Medical Center ku luguudo lw'e Entebbe gye baali bamulongooseza era nga bamuwa amagezi aleme kubeera nga aperforminga, naye oboolyawo yatenguwalirwa n'agenda n'aperforminga ku kivulu ekimu ekya ekigunda kya Radio Simba oba ekigunda ky'omwaka ekyali e Nakivubo, era bw'atyo yaddayo ewaka ng'awulira obulumi. Bo abamu bagamba nti alabika yafa heart attack kubanga yava omusaayi mungi, nti yali ne Prince n'amugamba seewulira bulungi. Kati mu wakati awo Prince Job Paul Kafeero afulume agende aleete emmotoka bamutwale mu ddwaliro, basanga Sarah Birungi nga yeevuunise nga afuluma n'omusaayi. Kigambibwa nti alabika ekiwundu bino bye bamulongoosa yakikosa, kwe kubeera nga asobola okutuuka mu mbeera eyo. Kale bw'atyo Sarah Birungi ajjukirwa nnyo olw'ennyimba ze ez'enjawulo ng'abantu b'ensi atwala tazza, nsanyuse nnyo okukulaba, then endongo ya Heroes Kalibattanya n'ennyimba endala nnyingi. Bangi beebuuza nti mu kisaawe ky'e Uganda ku ludda lw'abakyala mukyala ki akyasinze okubanga muzibu nnyo ku stage nga mwe muli Kalo Nakimera, Sarah Birungi ne senior woman Irene Nakito, era bona ba vocalists. Kale bw'atyo Sarah Birungi n'atuvaako nkugambye nti yaziikibwa ku kyalo Kiteredde e Semuto, wadde nga ate awo si waakola ki, si we bamuzaala awo we wali ekijja, naye nga bo bava Kalega, bava ku kyalo Kalega. Abakyala tulabire tulimba nnyo abasajja oba muligola bagwe mulowoozaamu ebirungi nga bw'otutte ebiseera omulaze laavu gyekoma nga yonna bambi anyaga bibya bitwale nga nayo gyayita afuba nnyo okukunyumya ng'ate talina kakuwa. Bo bava ku kyalo Kalega we wali amaka gaabwe, naye eri ekiteredde yeri ebijja bya ba Sarah Birungi, era bw'atyo awo we yaziikibwa. Waliwo omwami bamuyitanga Boogere Mayanja Robert eyali nga asoma amawulire ku Radio Uganda, yali mukulu wa Sarah Birungi, era Boogere Mayanja Robert ajjukirwa nnyo nga omu ku bantu abakyusa ekitundu kya Semuto, nti lumu yagenda okwesimbawo mu kalulu akobwa LC3, era ye ekisuubizo kye yasuubiza abantu nti ngenda baleetera Sarah Birungi abasanyuseemu, era nti Sarah Birungi olwajja olwo ne bamuyiira akalulu
akaali tekagambika kyenkana nga kalinga woolaba akabadde mu bitundu by'e Kawempe. Kale bw'atyo Sarah Birungi naye nga we yafiira kubanga nkugambye nti yafanga 11 omwezi ogw'okumeka omwezi ogwa June 2022 ne olunaku ndooza lwe lumu ne Hamani Basudde naye lwe yafa kubanga yafa 11 ogw'omukaaga ye 97. Kale bw'atyo naye nga Sarah Birungi ojja mujjukira mu nnyimba waliwo kigambibwa nti oluyimba lwa Namuleme Sarah Birungi gwe baali bayimba ye yali Namuleme Basudde gwe yali ayimba era Namuleme oyo tojja kumwerabira ne Livingstone Kasozi naye amuyimbako mu Dunia Weeraba mukyala Namuleme munnange yali amwebaza olw'ebyo bye yali yamukolera. Kale bw'atyo Sarah Birungi era ojjukiranga ne Prince Jopo Kafeero naye yamuyimbako mu luyimba Nsonda Nnya yamuyimbako mu luyimba Nsonda Nnya. Kale bw'atyo yoyo omusanyusa waffe n'atugendako n'abalala bangi ndi mu nteekateeka oba oliawo ey'okubanga ŋŋendako ewa Sarah Birungi ntegere we bamuziika. Omutima nagwo gutujja obulamu nabwo bukyuse wakwaki mikwano taata wembalabye nfunye ekitengo butuufu sitetegeera alo nsanyusa nnyo kubalaba mmwe wembalabye nfunye ekikyamu omutima nagwo gutujja obulamu nabwo bukyuse wakwaki mukwano taata obulamu nfune ekitengo butuufu sitetegeera. Muganda wange Morton ogamba otya kansuubire nti oli bulungi. Mukyala Jalia Zawedde awe New York nkutumiddeko. Programu eno eteekebwa mu ssente abakikaya College and Vocational School bakugamba twalayo omwana bamubangule. Twinex International eri wali Bulaga oyo owa primary ojja mutwalayo otamutwalaawo mutwale ku St Michael Educational Center ekiwanga Mukono. Kati gwe ayagala okuyimba genda mu Plan B Records abo bajja kukwatira oluyimba. Kati gwe eyeetaaga okubeera nga owandiikirwa oluyimba Sentongo Clinics oba Producer Clinics wali okubeera nga asobola okukolera oluyimba osobola okuntuukirira naye mu kutuusaako. Kati eyeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu ntuukirira ku WhatsApp gyolaba ku page eno gyolaba ku account eno ntuukirira ekasubi ku basooka kwavula stage awo wenkolera emirimu gyange weweesitula nojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 oba olwagala ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa naye nkugamba nti nze siri monopole oli wa ddembe okusooka n'ogendako ku search engines n'ogendako ku libraries ez'enjawulo kati olw'olukubuze lw'ojja n'ompa ssente ezo zemba njagala. Kale bantu bange olunaku olwaleero bwetyo bwetulabise nga tutunuulira Sarah Birungi nkusaba nti amaaso gakuumire ku lutimbe nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Mukwano kankubuulireko bw'otuuse ndabye ekimyaso mu kaseera ako nfunye ekikyamu n'omubiri gwesisiwadde tegala okimanye okuva na leero obulawo siba na mirembe kano k'otuuse ggwe musawo wange avumula ebirwadde byange ati nkwata ku mutima owulire obuntujje mukwano nvumula yalimbika nfuna akabugugu ojanjaba ebirwadde byonna abakyala mbalambulamu ono wange nnina omubwati avumula ebirwadde byange ali muganza nkulayirira nti ndikutambulira omuveeko mangu ndamu ab'emimwa gyammwe ab'eŋŋambo mbaseekeredde mumala biseera n'amaanyi gammwe somweyogereze tansuuza kange mukwano kankubuulire ggwe bw'otuuse ndabye ekimyaso mu kaseera ako nfunye ekikyamu n'omubiri gwesisiwadde nagala okimanye okuva na leero obulawo siba na mirembe kano k'otuuse ggwe musawo wange avumula ebirwadde byange kati nkwata ku mutima owulire obuntudde ddali nvumula kalimbika nfuna akabugugu ojanjaba ebirwadde byonna alumwazaale nsanyuse nnyo okukulaba ggwe wekulabye nfunye ekikyamu.
musanvu